nga Museveni yeeyisaako bw'ati yagamba no constitution ya Uganda eri clear ate n'ekyokusooka omuntu bw'aweza emyaka 75 entegeera ye atandika okupama mu ngoye koze mwana Museveni nga yeefuze leero yasazeewo azipamemu naye nga waali Museveni ne bamala ne batamwambaza pampa olunaku tosaana kumutulakinga mbw ate simanyi mboteeko tulaka goba mpale nga bwe yatambudde ojja gasanga nga gakulukuta paka waali pampa ye mutaasa tasaana kutulakinga ngono gunda yatolla ate mbuno muteke ku system osimanya yatolla ali oludda wasa gogoberera wunya ise kasitumanya nti yasimbudde wano gagoberere ojja musanga wa Nantaba naye Nantaba oli mukazi omuwala omuto omulungi bw'ati naye yeyogeza kyanga otumwa naye ogusajja gwe gupama mu mpale Lugolobi wakwata omwana oyo omuto n'omuwogo ogusajja mbuno oyagala mbuno ebyobugagga otubbe nga tebakugambako ate omukoddomi w'embuga Lugolobi era Lugolobi olwalira ajjeddwako emisango era Lugolobi olwaliro bwe tumubuuziza era bw'ati bw'agambye tulina Katonda omulamu akola eby'amaanyi tulina Katonda kumbe Museveni yakutaasiza akujje ku ddobo ly'egundi ly'okubba amabaati ojja kuddako nkwata omwana w'abandi omuto ne mmuwa kusijja kapama mu mpale Museveni yeegaana n'agamba tagenda kwata ku constitution n'agikwatako bw'oba oli wano ng'olinamu akasente ng'osobola okugula mangu ebintu sabbuuni sukaali emmere enva ebijanjaalo ebinyeebwa yanguwa oguleyo teeka awaka leka amafuta gagende mu mitwalo egi ojja kakasa ateze nkayane nammwe State House yafuuka nnyumba ya ddiiru buli kye tubabulira nabagambye ekintu ky'amafuta nabagambye ekintu ky'omuliro nabagambye ekintu ky'okwokya bbaasi nabagambye ekintu ky'ababondi bano abakka bondi gundi ezo byonna obiraba mu Uganda tewaliyo ogani n'emu efunctioning okujjako ey'akabano Parliament tetuulangako n'egeneratinga kintu nga kya Parliament abalamuzi walabye owa poliisi gwe baakutte akatambi ng'akwata enguzi owa traffic ku kkubo mujjukira nga nalabudde aba traffic obakwatira ku kkubo mu nguzi mujjukira nga nakibala mwalabye omusirikale omukazi gwe baakutte akatambi ng'ali enguzi ku kkubo byonna biva mu State House teriyo ogani n'emu mu Uganda etuula n'ekola poliisi n'egenerating ekintu nga kyamala na Uganda kubanga olumu mutubuuza mwe temuwulirayo nga bateesa ebirungi biriwa bye baakola ekyo tukakibega ekyabalamuzi baba bakijjeeri teriyo kintu na kimu kye basobola kugeneratinga nga kiyamba omunna Uganda bwe kibayo kiki okay mujjukira ku bisiyaga Museveni bwe yeebuzaabuuza ku nsonga y'ebisiyaga yamaliriza atya kati okukyamafuta temweyibaala tageza n'abakola ki n'abawugguusa bagenda kulinnyisa amafuta oba oyagala oba toyagala kale katugende mu kigambo katugende mu vidiyo y'olwaleero mu kigambo kya Katonda Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukabaze olunaku lwaleero Mukama tugenda mu kigambo kye kitukuvu mu kitabo ekya
Samwiri ekisooka 18 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Luka essuula emu olunyiriri olwa 39 paka ku lwa 56. Ebigambo ebiri awo Mukama bituweemu ekyokuyiga. Tuweemu ekyo Mukama kye tulina okufuna olunaku olwaleero. Tusomese otuyigirize. Interpretation eri mu bigambo ebyo. Oba oli awo erina weeneetujja ebeereko weetutwala. Omwoyo Mutukuvu omusomesa w'abasomesa, twala okumanya kwange n'okutegera kwange. Oyogere eri batabani bo ne bawala bo. Naffe tunaaba balamu. Kubanga tetuba balamu na mmere yokka, naye n'ekigambo ekiva gy'oli. Tulinze ekigambo kyo, emitima gyaffe oba oli awo ginaawona. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira. In Jesus' name. Amen. Kaakati wulira. Nzize okwogera ku artificial revolution ne organic original. Mubitegedde bulungi. Abeetegeka mwetegeke, kubanga luno lusanga yeeteeseteese obulungi yajja okusobola okuluyitamu. Olutalo teruba mu nsi emu. Ssaawa eno ekigenda mu maaso mu Iran awamu ne Isirayiri, mwe muyinza okukirowooza nti kikoma ku nsi ssatu: Iran, Isirayiri kw'ossa ne Amerika. Mpozi n'emawanga g'Abawarabu gye kyatandikidde nga mu Iran alumba ebitebe bya Amerika ebiri mu mawanga g'Abawarabu ag'enjawulo. Naye kino tekikoma awo, kikosa ensi nnyingi. Lwaki? Nti bano abakoleddwako obulumbaganyi ate be balina ffe bye tusinga okwetaaga. Mbuulirayo ensi emu etalina kidduka nga tekozesa mafuta, kubanga amafuta ensi ezisinga okufuluma amafuta amangi zezo ensi z'Abawarabu. Ate kasita zitandika okubeeramu obutabanguko mu buli mbeera, kiba kikosa nsi ezikozesa amafuta ago. Kitegeeza nti bagenda kugalinnyisa. Naye mu kadde kano tebannaba. Buli muntu alowoozaako kirowooze nti singa olutalo lunyiinyiitira, gaba galina okulinnya. So nga wano e Uganda nga bw'omanyi tufugibwa bamusibira mu bbwa. Bo bagikozesa nga advantage nti olutalo lugende mu maaso, tusobole naffe okweyolera ku musimbi nga tuzizaawo ezo ze twasaasaanyiza mu kalulu. We Uganda baagalinnyisizza dda, ng'era beesigama ku lutalo olwo bagamba nti ensi z'Abawarabu zisibye amafuta. Ffe abalinawo tusooke tulinnyisemu ge tulina, kisobozese ensawo zaffe okusooka okujjula. Bali baligenda okugalinnyisa nga waakiri ffe twabasookayo dda. Kale kitegeeza nti n'ebitambuzibwa ng'emmere eva mu mawanga amalala okuyingira eggwanga, jjukira nti kati tulya kawunga na muceere. Naye ng'omuceere ogusinga okuyingira e Uganda guva Tanzania, mpozi n'ensi ezeetooloddewo, Pakistan n'ensi endalalala. Kaakati bagenda kulinnyisa buli ekigulibwa nga beesigama ku mafuta agaalinnye. So gwe alinamu kasente ko nga bukyali sitookinga ebikozesebwa waka, omuli emmere, omuli sabbuuni, ebintuntu ebisookerwako ebyetaago by'ewaka, sukaali, biki ebyo. Bisitookinge kigenda okutabuka nga waakiri ggwe omanyi nti olina ebikusobola okutambuzaayo emyezi nga giigyo, era we liriggweeramu waakiri oliba tokoseddwa nnyo. Nanti embuulirire tefa yonna.